Jachiro, no spune mikono, ogendo, ofune, okolewa. Abatuze, signing it ogendo okole project. Again, na nyo tandika kwa banusu 15 bakusigning it. Ate bane kasegera kino tinalima nti abantu mu constituency Sematimba yali abeera gibamuteka mu obwesige okwakumbi ogenda okwakikira mu parliament naye amagezi agamutwala era Sematimba agenda mu parliament naye talina amagezi geyafunayo tayinza kuŋŋamba nti ettaka onanyini taka tosooka kutegeeragana n'abantu abananyini kibanja oba abatuuze n'obagamba nti bannayiwano njagala kukozesaawo projekiti gyange oba ayina sente asooke yeegule. Sematimba yatuwa chance naffe baddirandwa ku ttaka lye yagenda kola ki yatusenda kale mwami Sematimba nze nkugamba nti tetulina sente gweyina sente naye projekiti ya Kwale tubadde tetujagala. Tunyonyole ku ebyo bye boogeddeko naye njagala tubeere bakkakkamu balinako ebyapa manya ebibanja oba interest. Mama olekana mama kakkana sigoye kali n'eddoboozi kakkana twaze kuteesa mukakkane. Nange nali sobodde okugulirira abantu baleekaane naye saagadde kukola ekyo kubanga njagala tukwatagane. Tunyonyole ku ebyo bye boogeddeko naye njagala tubeere bakkakkamu. Kaakati ekirungi twogedde ku mateeka era ekirungi security weeri ab'amateeka bwe bali kati katwogere ku ttaka. Number 1 mwami chairman ono ansetinze nampita omulimba ampise omulimba tinalimba ku nsonga y'ettaka. Ettaka lino si wano kalino nga nze sinalifuna lyali lyako taata wange omuto Sebalu era neyinya buliwulira Sebalu ye mukulu wa taata wange Sebalu loya mukulu wa taata wange Sematimba naye ng'aliko naani yali ataddeko ne mwami Twase. We nafuna ettaka eryo mu 2009 nziramu 2009 wuliriza tewaliyo oyolesa obutategeera kakkana abantu bagakuliza bintu by'amagezi. Mujja mugende mu lanzi olwaleero mujja kusangayo transfer form ezo nga ziriko emikono gya mukulu Twase n'omugenzi Sebalu. Naye ate transfer form tubeerako bubezi mukono kubeerako n'obufaananyi bw'oyo oba abo abatunda era n'emikono gyabwe ne ku kafaananyi ne bagiteekako emikono gyabwe era gyebiri mu lands nga twasaasayininze ne Sebalu ne transfer form gyeziri era y'ensonga lwaki ekyapa nkirina era y'ensonga lwaki byalyope era y'ensonga lwaki byonna byakaloopa omusango gumulemye kubanga bamugamba ne transfer wazisayininga. Paulo Sebalu tabeerangako taata we. Paulo Sebalu yazaala omwana omu ng'ayitibwa Temi Nakibuuka era omwana oyo yamuwaabiranga emisango mingi nnyo nnyo era gyali mu kkooti naye simanyi gye byaggweera wabula twali ku kyapa abantu babiri. Tusobola kuŋŋamba nti abantu ababiri nti gwe waleeta wakima bukimi transfer n'okyusa ng'ate tofunako bwannannyini. N'olwekyo Sematimba mufere era mubbi nze ettaka eryange tajja dditwala naligula ssente ate era bwe mba ntunda ssente. N'olwekyo abatuuze bonna bamanyidde ddala sina muntu gwe nali nnyanjudde nti yagula. Kati bw'aba yagula aleete endagaano lwaki tagiteekanga mu mayeso bw'oba ogula nnyo kakkana. Kaakati mwe muli ab'enkima abo temubalabye wano kubanga bo bajja dda n'ewange ne tunyumya ne tegeragana
era lwaki bajja kubanga nabanyonyola nembalaga ekyapa naye nabo ne banyinyonnyola ettaka lya jjajja baabwe wale babibba era nabo kyebakola nkimanyi kibagezako okukola okweddiza olusozi luno lwonna si wano wokka bagezako okweddiza olusozi lwonna paka ery'empuma ab'enkima kibaliko so nembaga nti nze ewange senga babibadde babindaga ebyaba bajjajja omyakola mistake wala kibiki naga nti nze senga gavumenti oba lands ebaddiza ettaka ekitundu ekyo kyonna nze sifaayo kubagula wemunansikiriza kati ne tukwatagana era ensonga kyebalaba nga bali wano naye mukulu Kinaalwa n'abantu abalala bagula mwami Kinaalwa ono baafuna ebibanja ebikyamu nga simanyi atamanyi teeka lya bibanja kankuleko akatono mangu weba ogenda oggula ekibanja nanyini ttaka alina okuwa olukusa mukono gwe gonna okubeera ku kibanja kino nkibabulira nammwe abanagula ebibanja balala togulanga ekibanja nga nanyini takukkiriza ekyo oba oguza empewo namba 2 obanga olina ekibanja olina okusasula obusuulu kubanga bakiri obusuulu bulaga tiwaliwo enkolagana makatiigo ne nanyini ttaka ne namba 3 olina okwambaza nanyini ekanzu kakati abantu bano bajja we nali ntandisa okukola emirimu gyange nemba nnyonnyola bonna abaagula amataka amene abaagula ebibanja omukulu ono ettaka eryo lyange tewali muntu mu Uganda ayinza kuŋŋanakola kyenjagala kukola bwemba nga ntambulidde mu mateeka era enkulaakulana nja kugireeta mu katega ekyo nsazeewo ajja kunoonya ekyo mwana asevinga ki so nze nva waggulu nga ŋŋamba ng'omutuuze w'e Katega nga nkyali mulamu nga nkyabeera Katega projekiti sigiwagira era sebo chairman engeri gy'ogambye nti ebintu kati babisindise mu ofiisi yo chairman maliriza engeri gy'ogambye nti ensonga ziri mu ofiisi yo abannema baatulyamu olukwe ne bazita ne bagamba omukulu atuukirize byatuukiriza mwe mulyoke mumuwe ebbaluwa wetunaawulira akaama konna nti mwagala mumuwa bbaluwa nze omwagenda okulembera abatuuze ku kyalo kuno tubawa